kino ekiri ku internet kitokota si kisaanikire era nga motivational speakers bongedde okubeera nga temunange baswala olw'okubeera nga temunange bafekinga obulamu ku internet awo waliwo couple y'abaana bato nnyo era nga obuwala bamuyita Angel ate omwana w'obulenzi abamuyita Tyson. Abaana bano batandika okubeera nga tebawunyisa buli omu sako n'oku-inspiring abantu eb'enjawulo era nga munange balina akazigo ke baali bapangisa somewhere wabula in just a blink of an eye abaana bano twaddamu okubeera nga temunange tubalaba nga balina amaka ge baali batandise okubeera nga temunange bazimba speed era nga buli luvannyuma lwoza lwa nnaku nga 2-3 nnya batandika okubeera nga tebatuterayo update nti kakati ennyumba yaffe etuuse wano kakati ennyumba yaffe etuuse wano era nuuza mu mwezi gwali gumu gukauka amaka ago gaali gamaze okubeera nga temunange gwaira ekyaddakaawo twaddako okubeera nga temunange tulaba nga abaana bano ate baguze n'emmotoka kapyata era nga buli omu yatandika okubeera nga tiyeebuuza naye abaana bano ddala wa watuufu gye bajja ssente kubanga basiba ku intaneti tulaba nga tebalina nnyo kye bakola era nga Angel yeetuuma erinnya lya mansion owner era nga yatandika okubeera nga temunange avuma abaana ab'enjawulo ku intaneti kakati n'ebyuma bivuddeyo era nga waliwo nkuba kyeyo awangalira mu ggwanga ly'ettake avuddeyo n'abeera nga temunange aclaiminga amakaago n'agamba nti yakwata sente mpitirivu n'abeera nga te azibawa okusobola okubeera nga temunange bamuyambako okumuzimbira ennyumba ye era nga munange teyakomaawo okubeera nga te ennyumba bamaze okubeera nga tebagizimba yakwata ekkubo n'abeera nga ate abongera akasente ne bagula n'emmotoka era nga emmotoka eno yabategeeza nti babeere nga temunange bagiteeka ku kkubo ebeere nga te ekola nga airport pickup era nga akasente akanamba kavuddengayo babeere nga temunange bakamuweereza wabula abakulu bano batandika okubeera nga temunange bakilaiminga ebyobugagga ebyo nti byabwe era ekyaddakaawo kuba kyeyo anabeera nga temunange afunamuko okwedalekera nagamba nti abakulu bano bayinza omaliriza nga ebyobugagga ebyo bamubyeko mu bintu ebyokusaaga so yakidda ku makya nabeera nga ate munange abaweereza notice n'abategeeza nti munange ennyumba eyo mubeere nga temugivaamu n'emmotoka mubeere nga temubaako omuntu omu gwe mugikwasa mukwate ekkubo mugende kakati n'ensonga zikutte wansi ne waggulu era nga ndowooza yali wiiki ewedde Angel batandika okubeera nga tebakola stunt ne bbaawe Tyson nga balaga nti bafunyeemuko obutakkaanya mu maka gaabwe era mbu Angel agendakera ku makya abeere nga temunange afuluma amakaago agende era nga kino baali bagezaako okubeera nga tebakikola okusobola okubeera nga te bakweka amawulire amatuufu oba amazima matuufu nti munange amaka bagabogobyemu era ng'ensonga zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga te nkuzannyira ensonga ezo okusobola okubeera nga te omanya biki ebiri okubeera nga te bigenda mu maaso sayidi zeyo naye nga bannange byo ebintu si byangu n'akamu bw'olaba nga omuntu alina ebintu bye byakoze ku social media tosobola kubeera nga te obumbujja abaana bano bajjawo ssente obawa beera nga te munange osigala oli focused Chaka Shirafu enamba z'essimu wansi ziyitawo ku sitika zomufuna ajja kulombereddwa katusimbule anaki ekiri wakadde kano ku nsonga ezo nga mukutegeeza temba nga gyasa ŋŋamba naye Rama eyo ennyumba ba Angel gye balaga yaabwe bw'atyo nze ne ŋŋamba nedda Jas ovudde ku kyokumbuuza ekintu ekyo nga nze mutima nkimanyi ennyumba yaba Angel kozi Angel nabalaba nga eyo ennyumba basima omusingi bavudde ku musingi bagisitudde Angel wajja n'agamba mansion owner basiba ekikomera nga mune ennyumba ya Angel nettaayi nga Jas addamu aŋŋamba ne Rama okakasa ennyumba ya Angel ngamba ate kiki Jas buzibu ki naŋŋamba oyogerako ne Angel ne mugamba Angel nga era wootulaba ku TikTok we tukoma sirina namba ye neyange tagirina era tunyumiza ku TikTok nga Jas aŋŋamba waliwo omukyala eyakubiddaani by that time ndowooza lwali lwakutaano lwe baali mu ttaka then enkeera olw'omukaaga lwe twasisinkana ne Jas nga Jas aŋŋamba waliwo omukyala eyakubidde Kenny Mukalakaasa mwenna kyemmanyi mumumanyi mbunga omukyalo eyakubira Kenny Mukalakaasa amugamba Kenny mbadde nsaba ompe ku magezi nina ensonga yange nga Kenny amubuuza oyina nsonga ki mbunga omukyalo agamba Kenny eyo ennyumba Angel ne Tyson gye bali mu nnyumba yange era nina oluganda ku ttaayi naye ntiddemu bajja mu kamera bagamba ennyumba yaabwe era be ba mansion owner Jas nga yalumpa Jas alujja kwani ku Kenny kakati ng'omukyala yeebuuza ku Kenny nti eyo ennyumba yange nina oluganda kwani ku ttaayi naye neeraliikiridde tutera okulaba abantu bajjanga bapakasi ku mataka
wamalako emyaka 2 oba tosobola kumujjako ezo ng'omukyala bw'atyo bw'agamba yeeraliikiridde nti batera okulaba abantu ku mataka amazeeko emyaka 2 keyateeka yajjanga mupakasi kikomekkerera ab'ekyalo ne Chairman n'abantu bagamba ettaka lyono kuba yabadde ng'alikuuma gwe tubadde tulaba mu ebbanga lyonna mubadde nga ludda wange omukazi abuulira ani abuulira Ken example bwezityo ziba mu bantu kakati ng'omukyala agamba nange kisobola okujja ewange engeri gye siri ku gulawundi mbadde nga mpeereza ssente abaana bo babeere nga banzimbira ate nze kyendaba mu kamera ne famire yange bagamba ng'ennyumba gye wawaba neena okuzimba bagamba nti yaabwe omanye olutalo lulabika lulimu n'abafamire bano banjiwa omuliro bano abafamire lwaki wabeesiga abaswaza biki jjukira omukyala ali ebweru ye yabasiima abamatira naye nga womanye ebigambo bwe bisukka ennyo mu mutwe gw'omuntu bano abafamire bagamba muganda awo yalina oluganda ku ttaayi abantu abo bawadde ennyumba ogikuzimbira nga bagipostinze nnyo we bunaaca ku makya ne bagamba nti eno ennyumba yaabwe nga gw'oyagala ennyumba yo oyina bujulizi ki obunaalaga nti ennyumba yiyo wadde empapulo ozirina naye bo babitadde mu mawulire ate abantu babakiririzamu nti ennyumba yaabwe Jasi yalumpa wano yali atudde wano Jasi yali atudde wano nga ngamba Jasi nkwegayiridde enjo mukwano gwange tobireeta ebintu ebyo mu kamera wallahi nze nali nabimanya era tutuula ne enjo ku live enjo alaga ennyumba nga mba muzaamu amaanyi naye nga nze mutima nina kyemmanyi nga muzaamu amaanyi mugamba enjo jju naye nga jju njogera akakono kalebera enjo jju nga jju njogera kumbe nze nina kyemmanyi bannange simanyi Jasi oba baatabuse ki ne enjo Jasi agenda ayasa ebyama neyo audio yadda ebyo byonna bujulizi bwe baleeta bwadda eyo audio omukazi yagikola mabega ndooza wayiseewo n'emyezi 2 ku mwezi ng'omukazi yeeraliikiridde ng'agamba singa baneena abantu basigala nga bakyapostinga ennyumba eyo bagenda kugifuluma oba ensonga aziteekemu poliisi singa baddamu ne bapostinga ennyumba eyo kati ndowooza babadde bafunamu obutakkaanya bambi ebbali enja I'm sorry nze tewaŋŋamba nga nze mukwano gwo wali olina okunkubira kasimu oŋŋambe Rama kituzannyire nange mungatte mu stand nemwe mwakola bintu byammwe nga nze temungaseemu sirina kyemmanyi kati enjo mpolereze eki nga sirina kyemmanyi tudde mu mazima mujja gamba Rama muli wankwe enjo mukwano gwange enjo asobola okunsaba ennamba y'essimu ffe tumanyi n'okuwolereza ebikyamu ne ŋŋamba munnange wano enjo oli mutuufu wallayi enjo nze teyankubira ku ssimu tewali kye yaŋŋamba wadde n'ebintu ebyo okubimanya Jasi ye yabiŋŋamba ate naye saamukubira ssimu bimugamba mbu enjo nasirika nenze enjo teyankubira ku ssimu kati wamma mpolereza eki wamanze kati mumpe ku magezi mpolereza eki ŋŋambe nti ennyumba ya enjo era baagizimba gye saali nga namwe mubiraba ku intaneti nange we mbadde mbiraba ng'era namwe amawulire we mugafunye nga mapya mumwe nange bwe ntyo bwe nagafuna kakati nempulira nti omukazi agamba bafulume ennyumba era ennyumba epangisibwa ennyumba bagala kugissaamu mupangisa mbu n'emmotoka gye baaba weeyo gye basanyukira ennyo yali eyawuba mbu teyali yabwe yali yoyo mukyala yali yoyo mukyala mbwera nange kakati olaba kituuse wa enjo olwo tekijja wange naye nga banaye namwe mulimba bannange mutulekeemu abaana nga batobye n'ennyumba Jasi ffe waffe tukola tetusaliriza jagenda osirika agamanyi mwamanyirira kuvuga muwa ebitufu male mmwe nobama kasi si ono mukwano gwa Rama sigwe mugamba Jasi mukwano gwa Rama oba si oyo nze nsimbule mwenga muŋŋamba yeyo oba si yeye Jasi mukwano gwa Rama ono omukazi omukulu ennyo omukadde eyava ku kyeyo tebaagala kukola
babeera mu kusabiriza bali ku ssente ya muwi wa musolo kati jasi osobola kusula mu nyumba gaggadde bwe gatyo leka naawe olaba nze ndi mulalu indi zoliga n'olabira ddala omusajja yamponga naye nsula mu mansioni ate ey'entuuyo bannange mukkirize you people bw'obanga gwokera ku makya n'osabiriza waliwo abakazi n'abasajja ate leero kasooke mpolerezeeko kano kasaabenzi kange yadde nako ngenda kukawa obutwa ke banyingiza mu nju banete mu recordingawo nga kyamanya ayinza okuziza bayinza okunkomyawo ate mu store okwebakayo ate nga mbadde saagala kuddawo temukagira ate ne katuuke bubadde busungu asigenda kumuwa butwa pazi ndi munaku yebeerera mubana nedda kyeŋŋamba bannange kikino this is the thing mugenda kunvuma obwa zolo ku app kuno mugenda kunvuma obukyafu ku app kuno mbabuulira ebintu bye mugenda okunvuma nga byo bya ddala mugenda kunvuma obwa lwaki mulipootinga live nga nsumuludde omumwa lwaki mulipootinga live nga nsumuludde omumwa lwaki mulipootinga live nga nsumuludde omumwa si mwaba agusumuludde si mwaba nnumba mugenda kunvuma ebintu bineeno wammanga mugenda kunvuma obwa nakijangajja obwa namagwatala mugenda kunvuma obukyafu mugenda kunvuma byebyo bitukake mugenda okunvumako nze muntu kuneno ku internet ataina record yonena gye musobola kuleeta because you have been trying so hard to bring all the bad acclimates on me but you found darling you found bullshit so bamkira mutemga waneno tebasooka ne bagamba bwe nyumba tukuumakuume ekyo kintu temukiwulirangako ku app kuno mbabuuza temuwulirangako kigambo nga bagamba imbu simanyanga ennyumba tukuumankuume mukijjukira mu matu gammwe oba temukijjukira oba temukijjukira mbabuuza miziina mmwe temuliiko kuneeno kwogera omuntu mumuleke bannange omuntu alina depression asula musitawa omusajja yamwendako yamwefuukira ezzike n'amumalako emirembe nze musitawa neebakayo lwa musajja seebakayo musima yange ennyumba si yaffe n'ekijjawa nekindekanya buli lunaku kukeera ku makya kunsuza mu sitoowa nga nninako entuuyo omulenzi wo omutuuze mu kasonda omubuuze nga tokambuwadde nga tokalamuse omugambe baby sweet honey mbuulire ekituufu ekigenda mu maaso bw'abanga akwagala ajja kubuulira alame ku driving ambozi kujijja ku kiri kyakumukwana tebirimu byakukwana tewali amukwana oba abadde ayenda nga yenda ne kumbwa ebyo saagala kubimanya naye essaawa eno tewali ali mu kumukwana oli ayogera mazima ate era omukyala tomugenda mulaba nga zze mawulire oyagamba mukeri omukyala muleete musindike request ajje waneeno tannagambako nti ayagala kulaba ensonga ze mawulire ate ensonga ze teyazze ayagala kumupostinga oba kutrendinga oba kukola ki that's on the point ye era ye mu kujja okwogera nange era tuvulaba nga jasi bwe yatadde audio omukazi yanyiize nnyo nagamba kati katodidde information yange gye nakuwa olimu kugisharingira mikwano gyo okitegeera so bannange nga tonaba kubuubuuka koleza live kugamba nze by the way nze sina kyesirabye ku nsi I've seen it all byonna mbirabye natuuka ekiseera ne mpulira nga nkoye okubanga nina issues ne police kuba nze katandika okukola bino ebintu byamukalakasa ng'oli wajja mu inbox y'olugambo olukuwa obusente ng'odduka misinde nomaliza ng'oli ayinza okuba nga alina busungu ku muntu ng'omuntu amulinako bujja oba ng'oli yeegwanyiza munne najja nagamba nti oyanzitira abaana ebyo nabiraba in the first place
era nze ngolaba nalina emisango ku police nalina references zinkwata nalina emisango mu court nze bansamoninya nga buli lukedde mpaka bana tura wansi ne management yange ne bagamba manyi lwaki Kenny omuntu ajja mu inbox yo ajenga akuletedde obujulizi n'obukakafu ku nsonga gya gamba era abazako mu inbox yange mukimanyi oluba okujja be papa Kenny ono yankola bwoti where is the evidence obukakafu obwogera ku ekyo kyogamba buliwa nti bwobuno nga nyoka nsimbula embalasi chokola banga temwanda bakonga nsimbudde embalasi ku nsonga yabo batikitoka mulowooza nze atandi akadde ku breaking story ku internet era nembeera nga ngamba jasi bambi nkwegayiridde ndi mu kubembeereza omukyalo ono abe nga nsindikira endagaano y'ennyumba awo tufune mu tutandikira ng'eri mu mannya ge ng'omukyala bwe kanyamugamba munnange nno nandiyagadde okuyamba naye mpa ku ndagaano mpa ku kopi audio jasi nze nagimuwa jaise yagijja mu ssimu yange jasi audio yagijja mu ssimu yange era bwe yagifuna nga yaganya ebira ne mugamba jasi gwegayiridde topostinga audio nagamba nti Kenny sisobola so agipostinga nembeera nga natukesa ne Rama n'abimanya Rama babimanya bankubira jasi ne Rama mukene no story ya kabi tugiteetambula ne mugamba nkwegayidde temuta story ya temwogera ku bintu bitali kwa mitwe na magulu singa nali njagala kuyisaamu gaali nende badde saakikola obudde okuva mu gwokusatu kakati endagaano genda ogibuuze ennyoko olinga amatako endagaano genda ogibuuze ennyoko nuzulaba omuntu kati I'm trying to explain kyesaagala bannange kyenjagala okutereeza saagala I don't want you guys to point at me simanyi Kenny oli nsanza nkolede live number mukani kati Kenny tolina bwesigwa bakirayanti bo ogenda ofulumya information ya kirayanti temuddamu kumpa mirimu naye bwe naafa. First of all, nzenzeka aina omulimu gwenkola ku internet kuno nga sina competitor. Tulibwe mali ngize itano nga siri njako muomba sange. Also, do not intimidate me at any point. Nebe na malo mwezi nga siriwo. Njako muomba kiranti bange mbasange. Kitegera. Njakudda nsange ba client. Family egambye inti teyagala nsonga za family. Yes, so nalongo jwe nalabye embize zigamba Bravo Mass yaddeko I dare you. Mukati Bravo Mass is next. I dare you. Akwata ku Bravo Mass bana sokuloga amasanyalaze. Akwata ku Bravo Mass obo nkutte mu kyenda mbanja kuyingira inchi mukaga. Yes. Sure. Ennyumba ba Angel bagizimba ate n'omukazi kyamuyambako okubanga bagizimbira mu kamera atasobola gamba nti bamubbi kasita bamuzimbira ennyumba tebaali azamanya bazimba standard buli kimu bakimuteeramu kati nakyo tubasiimeko bannange omuntu omuwa sente okuzimbira n'otasangawo kintu kyonna naye bambe okugambya amazima bagakola nasanga mutuyambe buyambi mutusonyiwe bambi abagagga mutuyambe bambi tukola nebyokwogera tuzimbira sente ne bazirya n'otabakoosanga muleme okutegeera ensonga eno enjo bazibapita fowaman ku nyumba yange nasanga bakuyita fowaman oyola maali wanakwasamira omukazi yali yesibye ku nyumba y'embuyiye ebyana byampita fowaman ku nyumba yange negamba kantandike nga okujja buli kyenzimba nga naye omuntu abeera omunaavumaganya ekika kyonna nasanga bambitongo baamu kansulemu bangamba oyo fowaman bikikonze kanzije nezimbire ennyumba nga n'abajulizi bagamba ate omukazi Sumaya Nabuzi, how are you my love? Nze wano sisala kigambo nze sisobola kujja n'ayogera kigambo sikimanyi naye wanyenze nnyo omukazi yagambye ndi mukadde nenzikiriza ndi mukadde nasanga tulambuze ku nyumba va ku madaala tulabe ebyo wazimba nasanga tulambuze ku nyumba oyinza okuba oli fowaman ku yo munnange era kirabika tulambuze ennyumba ogimaleeyo oyingire mu
kwata byo musige ku kisenge kwata ejjinja olikuba endabirwamu yes abagagga batwefuumidde tekyali mugagga kuwa mwavu nyumba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru mweyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.